Nkwaniriza mu mboozi yaffe n'olunaku olwaleero era nkwebaza gy'owatanya. Ennaku z'omwezi 15 Septemba 2024 Pulezidenti Museveni yawezezza emyaka 8 egy'obukulu okusinziira ku ye nga bw'agamba. Abantu bangi beeyiye mu kitundu ekya Kijaguzo, Semuto Town Council mu disitulikiti y'e Nakaseke okumujagulizaako ng'awezza emyaka 8 egy'obukulu. Ono okuweza emyaka 8 kimuteeka mu kifo kya 8 eky'abakulembeze abasinga obukulu ku lukalu luno olwa Afrika. Kinajjukirwa nti musajja mukulu ono yayingira ensiko okubeera ng'alwanyisa gavumenti ya musajja mukulu Milton Obote mu 1981 ng'alina emyaka 42 egy'obukulu. Wabula mu kiseera kino kubeera nga yawezezza emyaka 8 kimuteeka mu ttuluba eri abakulembeze abali ku lukalu luno olwa Afrika abakulu. Okugeza nga pulezidenti w'eggwanga erya Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ng'ono alina emyaka egy'obukulu 8 era nga yakwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino mu 2017. Abalala abali mu kiti kino kwe kuli omukulembeze wa Republic of Congo nga ye Denis Sassou Nguesso ng'ono alina emyaka 81. Owa Equatorial Guinea ye Teodoro Nguema Mbasogo ng'ono alina emyaka 82. Omulala ye pulezidenti wa Namibia Nangolo Mbumba ng'ono alina emyaka egy'obukulu 82. Owa Ivory Coast Alassane Ouattara alina emyaka 82. Olwo ne kuddako owa Zimbabwe nga ye Emmerson Mnangagwa nga naye alina 82. Pulezidenti wa Cameroon Paul Biya atemera mu gy'obukulu naye 91. Ono nga ye pulezidenti akyasinze obukadde ku lukalu olwa Afrika teekako ne mu nsi yonna. Biya yakwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino erya Cameroon mu 1982 oluvannyuma lw'okulekulira kwa Amadou Ahidjo. Bw'atyo Biya abadde pulezidenti ebbanga lyonna nga yadde era akalulu kazze kabeerawo wabula ng'akawangula. Yadde nga babadde avuganya nabo ku ntebe eno bazze nga beemulugunya nti akalulu si kamazima na bwenkanya. Ate ye Nguema atemera mu gy'obukulu 82 ye pulezidenti akyasinze okuweereza eggwanga eppanvu ku lukalu olwa Afrika. Ono yawamba obuyinza mu 1979. Pulezidenti ali mu kifo ekyokubiri ku bapulezidenti abakulu ku lukalu luno olwa Afrika ye Mr. Mbumba ngono yakwata entebe y'obwapulezidenti bw'eggwanga lino erya Namibia mu February w'omwaka guno oluvannyuma lw'okufa kwa Hage Geingob ngono yafa atemera myaka egy'obukulu 82. Mu kifo ekyokusatu mulimu musajja mukulu Kouattara nga naye alina emyaka 82 ng'ono pulezidenti wa Ivory Coast nga yakwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga eryo mu 2010. Mu kifo ekyokutaano mulimu pulezidenti wa Zimbabwe nga ye Mnangagwa ng'ono yawamba entebe mu mwaka gwa 2017 Novemba ng'agiwamba ku Robert Mugabe. Mu kifo eky'omukaaga mulimu Nguesso nga alina emyaka 81 ng'ono ye pulezidenti wa Republic of Congo ng'ono obuyinza yakabubeeramu okumala emyaka 40. Ali mu kifo ekyomusanvu ye pulezidenti wa Ghana Akufo-Addo era nga musajja mukulu ono yasooka okulondebwa mu mwaka gwa 2017 n'addamu n'alondebwa mu mwaka gwa 2020. Olwo ye musajja mukulu Museveni Yoweri Kaguta atemera mu myaka egy'obukulu 8 ali mu kifo kya 8 ku bakulembeze abakadde ku lukalu luno olwa Afrika era nga kumpi ekitundutundu ky'emyaka gye agimaze ali mu buyinza. Ono akwata kifo kya 4 mu bakulembeze abasinze okulwa ku ntebe ku lukalu lwa Afrika ate mu nsi yonna akwata kifo kya 17 mu bakulembeze abatali bannono bw'oba otunuulidde emyaka 24 gye tukubye emabega. Musajja mukulu ono ajjukirwa nnyo bwe yali nga yakakwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino yategeeza nti ekizibu ky'obukulembeze bw'olukalu luno olwa Afrika kwe kubeera nti abakulembeze balwa nnyo mu buyinza era ne mu ssemateeka gwe baabaga mu 1995 nga Museveni mwennyini ye yamuteekako omukono bw'ateekamu ebisanja 2 byokka omuntu by'alina okukomako okufuga. Kyokka mu 2005 musajja mukulu ono ng'ekisanja kye kinaatera okuggwako yafuba okulaba nga ssemateeka akyusibwa ekkomo ku bisanja ne liggyibwawo. Pulezidenti Museveni yategeeza nti ensonga lwaki akyagala okubeera pulezidenti kwe kuba nti ekibiina kye kyali kikyalina ebizibu bye kirina okugonjoola nga muno mwe mwalina okulwanyisa kkoni teekako n'ebizibu ebirala ebyali mu ggwanga. Wabula oluvannyuma n'ekkoni okubeera nga yalwanyisibwa era bwe batyo ne bamuwangula
abawagizi be bangi nga mwe mwali ne yali Prime Minister Maama Mbabazi baali balowooza nti musajja mukulu ono agenda kuwaayo entebe kasita aweza emyaka 75 ng'etteeka bwe lyali ligamba nti omuntu asusse emyaka egyo tasaanidde kwesimbawo. Era nga Pulezidenti Museveni ono omulundi gumu yavaayo n'ategeeza nti bw'anaaweza emyaka 75 tajja kuddamu kwesimbawo, era nti ne ssaayansi akikakasa nti omuntu bw'aweza emyaka gino n'omubiri gwe gubeera gunafuye. Kyokka mu Desemba 2017 Constitution yakyusibwa okumusobozesa okubeera ng'addamu okwesimbawo, era ekkomo ku myaka egikugira omuntu ne bagiggyawo. Okuva olwo musajja mukulu ono agamba nti emyaka si kintu kikulu omuntu okubeera ng'akulembera eggwanga, wabula ekikulu kwe kuba ng'asobolera ddala okukola emirimu. Mu kalulu ka 2021 Pulezidenti Museveni entebe y'obukulembeze bw'eggwanga yagivuganyaako na muvubuka Robert Kyagulanyi ng'abantu bangi baakafiiramu ate abalala ne bakwatibwa nga ne wetwogerera bakyali mu makomera. Musajja mukulu ono wabula engeri gy'azze akuzaamu amazaalibwa ge ezze ekyuka. Nga bwe yali akuza amazaalibwa ge ag'ensanvu omwaka oguwedde, omukolo gwateekebwateekebwa Hadija Namyalo nga baaguteekerateekera Kololo ng'ennaku z'omwezi 8 Septemba. Ku mukolo guno era kwe bajjuukirira abazira b'omu Katonga. Abakulembeze okuva mu kibiina baayitibwa teekako n'abavubuka abawerako abaasombwa okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ne babayiwa e Kololo. Wabula ng'egyo gye mikolo eminene gikyasinze okutegekebwa ku mazaalibwa ge. Omukulu ono bwe yali ajaguza okweza emyaka 7, omukolo gwali mutono era nga gwali gwa kwebaza ku Nswere Church of Uganda nga n'okuteekebwateekebwa gwateekebwateekebwa baana, era nga bwe baava ku church badda waka n'abantu babatonotono mu disitulikiti y'e Rwakitula gye baagakuliza. Olwo okujaguza amazaalibwa ge ag'omwaka oguddako mu 2015 obudde obusinga obungi yabumala ku Mount Zion Prayer Center mu kitundu ekya Bukalango. Mu 2016 musajja mukulu ono teyasobola kuteekateeka kijaguzo kyonna era nga Linda Nabusai PPS we yavaayo n'ategeeza nti Pulezidenti talina kyagenda kujaguza olw'ensonga nti ali mu kukola mirimu gya ggwanga. Olwo amazaalibwa ag'omulundi ogw'75 musajja mukulu ono yagamala ali ku ffaamu y'Ekisozi mu disitulikiti ey'e Gomba ng'ali mu kulunda nte ze, era ng'obubaka obumuyozaayoza yabufunira ku social media. Ye yaliko munnamagye yaganyuka General Mugisha Muntu era nga yali munywanyi wa musajja mukulu ono Museveni okuviira ddala nga bali mu nsiko, wabula kati nga ye Pulezidenti w'ekibiina ki Alliance for National Transformation agamba nti Pulezidenti Museveni akufaananako ng'omuntu omulala yenna kasita agenda maaso n'okulwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, teekako n'emyaka okubeera nga gimususseeko atandika okuva ku mulamwa nga n'ensonga enkulu ze yatambulirangako atandika okuzivaako.